Manji genkuletedde ene News Park channel kiriza tuberenga ate tugatandikirawo. Full figure avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira abo abalumba Pastor Aloysius Bugingo kw'ossa ne mukyala we Susan Makula. Wabula avuddewo bubi nnyo kw'abo abavuma Susan Makula mbunga we yabba wamune. Agambye nti ku mwenna balimu kwogera waliwo asobola okugana Pastor Aloysius Bugingo ng'amukwanye. Ekyo nno kibuuzo kikulu. Osobola okugana Pastor Aloysius Bugingo ng'akuganye? Tugende mu comment section mukwano katubere nga tukuwa akatambi kano. Aloysius Bugingo muli akawanyi obato mwagala muleke sibya mpaka okutegera siku abuwaze abamutegera wetuli oyagala obamulaba takwagala Susan Makula mwesonyiwe nawe oli mukazi oyagala kungamba nti Bugingo bakwano osobola mugana abakyala kambabuuze njagala mwenna n'abavuma Susan Makula kano kalowoozo kanajja ku bakazi bonna abavuma Susan Makula kuliko omukazi Bugingo gwasobola okukwana n'agaana okujja kwanza ne full figure bamuvumira kukiriza bamuvuma kubanga yabasinza favor yalondebwa mu basukulumu yasukulumu agali Makula ga Bugingo naawe njagala obe mu mativu eribaawo omanye yakulondera mu bangi amatono owulira baali bangi abakyala wakyalondayo respect your husband. Amina. Weyalekerawo abalala bonna bw'oba obadde okinamaka kunkuna mu bbaawo ddayo weenenye ddayo tange mukyuse n'amanya muyite baby sweet kamunde dati gw'omanya bamwayayanira. Era munange full figure avuddeyo n'alyoka agamba nti ye tatya mpala n'ensi yonna ne weenamukyawa naye ajja sigala ku mazima abwate bwavuddeyo ate n'abeera nga ategeeza akatambi ke kano. Ekisooka si kya mpalana ndiwo kyawodi si kya mpalana ate nwananga mbizi embizi eraneta bw'oba toli mwetegefu kusaaba nettaka tontakula nze nwananga mbizi walabeka embizi ogikuwata neeseerera nekuwereba ettaka noddamu nojeto walabeka embizi nga bagigoba ojjogobako akabizi akatotegeera kasobola okusiga ebisoto nze nkuvaako nga maze okusaabanya bw'onyingira bw'oba tonjakako otalo Museveni mwenisonyiwe tomutambaala oyo taata wange ow'okunsi. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Family y'omugenzi Moze Radio bakomyewo buto mu mawulire nga bano nno bazizza okusaba kwabwe nga bagamba nti bazira kisa baveeyo babakwasizeeko okugula ettaka oba okugula abaneiba abo ababalinaanye kubanga baneiba banaazimbawo munnange ate wajja kuba tewali ekkubo abantu kuba nti naate batuuka ewaziikibwa Moze Radio. Spice Dana munnange tukuwabere nga akunyonyola ensonga zino. Sobana abatulaba ettaka tulina waliwo poloti bbiri ez'enjawulo abantu ab'enjawulo okutuuka eri wamami na wano radio wa Umulidde. So tutwali tugezaako bagamba nti tukolere wamu tulabe nga ate bali wiringi okutunda tusigaze awantu wano nga we tutuukira nga celebrating radio nga tuze tukikola. Trust me mu mwaka mugumu from now tutakwatire wamu kulaba nti securing ekifo kino tugenda kujjano nga tulina bwe tuyita ate wali na kkubo kitulina okumanya kati kitegeeza eno ajja kutuuka azimbe Katonda yazimba akyatunda azimba maleyo nawali batandise okuzimba ono y'omu atambulira paka eri deni neri bazimbeyo kwegamba alituuka nga ayagala okujolaba ku radio wa Umulidde nga talina wa n'ebizimbe abantu nga bangi nga tuyinza olemerera okutuukawo. So mami atyo okubannyonnyola tekatono kwesobodde okunnyonnyola tukwatire wamu
tukwatire wamu yenna alina kyasobodde tube nga securinga this place nga bwe mbagambye tujja kuswala bannange singa mbadde nsobola but I think together we can do it kubanga as artists government n'abakulembeze b'abayimbi if tukitaddemu amaanyi tusobola okukola ekintu ekisobola okuvaamu omulamu kino si kya mukadde kyaffe radio yava mu mikono gy'okuba nti mmwe mwabyogeranga nti wa mukadde radio yafuuka waffe wabayimbi wa ggwanga Uganda so kino tukikolenga ffe tetukikolera mukadde tukyekolere after 10 years bali tubuuza bayimbi abatuva mu bulamu bw'ensi n'abanene we shall mention radio batwagala batubuuze radio awumuliddewa ng'okutuukayo buukabizimbe kubo terikola ki teriri wate nga tuze tukikola Full figure munange n'Ameria bavuddewo bubi nnyo katebe kube akatambi tugenda kubeera nga ate etukakuwa Ameria avuddeyo n'abeera nga anenya full figure okuba nti no munange yadda mawulire oba yadda ku mutimbagano ne batandika okuba nti no bayomba abakazi n'abakazi jjukira olutalo olubaddewo wakati wa full figure akwosa ne Zubeda akatambi kaakano abakazi n'abakazi okuyomba kintu ekyo kyemalayo njako simpasa abakazi zombera za abakazi zezo naye se totally natural kino chuka Bible yogera ku bakazi kino chuka Bible yogera baba Bible yogera nyamanyi kati tulewa bala benti omukazi n'omukazi mwetwala bene baba wana mbu amutwalide nona amutwalide really Bible yogera ku kana bamutulugunya bamuvuma bamuyita omugumu bakola buli kimu abakazi bonna yebona gye budda njagala kino kijje kunze ne banyoko bayomba naye nera nga tomanyi ategeero kireka Amerika kagame kino buli lwosukkuluma ku muntu alowooza nti amanyi nti ayagala akubeere wano ekyobugaga kyalina kukolana nakuvuma kati obadde osuubira akakadumbuni kayinza kunkola ki kadumbuni kekaki akooloni kekyonziira olufiga waliwo ebintu ebimu nga tolina bisa mukyonziira yakata ntwagibuulira siko gibuulirira naye waliwo ebintu nobirira kati oli mukazi oli president advisor oli muzadde otegera ebintu ebimukale naye batu bakubulidde weebuulirira ekyokuba nga ndi mukazi ojja otulugunya kubanga mwewumaani ekyokuba nga ndi advisor nsigaza eddembe lyange ng'eryobwe bange nina eddembe katolera ntona nina kati kangambe kino semateeka w'eggwanga mu kawaayiro mu human rights akawaayiro namba 27 kalaga nti omuntu alina eddembe ne gavumenti yeetalina kumuwa semateeka yeetalina azaalibwa nali ng'omuntu anti waliwo okuba nga alina eddembe lyate nga likusizaamu abalala ndowooza bwegamba ojja onnumbe kubanga ndi advisor maama mbeere anti abantu babagwe balina kulabiraku gwe kale omulungi ennyo anziza ate bwandabirako eyo kandi gye muzannya nayo kandyogereko lwaki muteekamu abazadde n'abaana muteekamu abazadde n'abaana ndeka akunnyonnyole n'agamba President Museveni obalonda omuntu mukubanga advisor okunyigiza abaana parliament erina kyegasiza abakazi omu parliament bona baana batu batuuzaawo ne befiira emika bano musimanyi ba advisor lwaki bamulekawo kati lwaki mwevuma temwevuma bamusaza okwevuma lwaki mugatamu abaana lwaki bavuma ne bagatamu abaana n'abazadde abatabiriimu ndi mukazi mukulu yes ndi mukazi mukulu anti awo mu bukulu mwe mubeeramu nga talina kola ndi mukazi mukulu ate nkyebaliza Katonda nti nkuze benda bembirabi ku myaka gye nnamuze nakakuba naye emyaka ena oze emyaka emirala mbaddewo nti obadde bulungi era nga wooli kati awo ososolera mu byemwogera nesagala muntu ayomba natekamu mwana natekamu muzadde ateka bebyo sibyagaza simanyamba ine ebintu byamuga musimanya bintu byebyo simanya biki mulema gotomulaba mucha mulamu n'obwongo bulema bwayayika windows nze kyensinga okumanya mu bulamu kyewa emirembe kubanga olaba buli lwoba n'obusungu oyo mwana okaddiwa mangu oyo musajja atunulangeko obusungu okaddiwa mangu oyagala musajja ng'oyagala akaana akaseera oba oyomba asana kugamba nti gyemu empale nveeko oyo musajja kayina eggulu lirimu enjoka nadde ne bweritiyo nali enyola bwenyoza waliraba otya
Mbira mutaka kola pero nga mutaka soko kumanya ku bantu abayomba. Ochokola nga ibla oba twagala kuwa izo yomba. Tali avuma bichuko. Osimanye? Olufika tali avuma bichuko ntaka kola. Okola nga bagamba. Ndina Zaruche nayogera mama munira ya mubase. Mama munira waya tadde no musango. Ikisa tugene kwa mama munira yawa wabite. Wa ine bawo yawa wabite lisizo nabazina. Yamoni bali bamukazi ali mu America yakola nga kubukala TV. Naye ngo kikiza nti abavuma bya bulimba bakole business. Ati sali bako. Bakola tizona yakwaliza abasibukoti. Mama kundi mama ani mukanda wa ajali gwataza falani. Yamoni jako selemene ni mwenda munna agenda mu kujja ajali mukomera. Lwaki wali tonayogera tebajja ne boogera. Lwaki baziza kwogera nga wooli. Ngamba dda. Anabisirikira nga mukwano gwange. Ekyo muni lwaki bagenda ku poliisi bajja ngo kugamba gwe poliisi. Nadda abantu baleme kuyingira ate olusobodde. Anti lwaki luli tebakulumba luli olumala ne bagenda ne ku poliisi. Anti siri anti labayo okulufiga omuntu wamma walabawo ekintu ekiriwo nga naye alipira ng'aleeta entalo za biza aleeta biri enda mwanje mpagenda ku poliisi kyogamba yamubba kati abantu abasinga bagamba omusinga akozesa data advantage olwokuba nti mukulembeze president nawe gikozese nakola n'amanyira abantu nawe gikozese oyasaanira abalira ku bantu kwati ensonga za debate munange yabaddewo mwaba bagala okuba nti baweebwa kaadi eya NUP okuvuganya ku kifo kya Kawempe North munange abamu tebagitegedde era bangi bavuddeyo ne babaako bye boogera mubamu ku bavuddeyo kwe kuli Eddie Mezaya munange ayina ebibuuzo bye era nga bigenda wa principal agambye nti principal debate eno nga we yabaddewo wekinatuuka nga ne mugandawo Eddie yawe munange yeesimbyewo nga waliwo n'abamwesimbyeko era debate ene nebeerayo katukuwa katambi kano akivumirira abeera mujega era Bobi Wine muwadde credit naye ndi worried kuba kaakati tugenda ffe kubuuza debate ya ddi anti kati okusinzira waliwo debate nga twagala nga kuliko Nyanzi eneesoboka debate nga kuliko Lubongoya kuba nagenda kwesimbawo eneesoboka debate nga kuliko Waiso Mufumbiro eneesoboka debate nga kuliko muganda wa Bobi Wine ya Eddie yawe kuba naye ajje ekira eneesoboka kati mu politics olengerera wala ekyamazima kikolwa kirungi ne teyandi kikoze kuba yetaddemu omuguwa anti kati okusinziira ku comment gye ndabye wano ndowooza ffe twakitegedde naye ono agambye nti bakikoze specifically ku constituency y'e Kawempe ndowooza engeri gyebadde ya bio election ebadde trick anti kaakati bwe kibeera bwe kityo tuzze tufuna by elections nnyingi lwaki tebakikolanga ndowooza Kawempe ebadde trick kuba zibaddeyo naye zisinga zibadde wabweru w'ekibuga lwaki kigenda kukola lwaki kikoze Kawempe yokka era lwaki kitandikidde wa Kawempe wokka Kawempe eri mu kibuga eyo tuveeyo tubirekere Bobi Wine ne banne bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel njagala okubuuzaako wonna wosinze okuba nti nate olaba amawulire gaffe tusaba Mukama Katonda akutuwere omukisa abeera bulungi weeraba